Kadama TV lwaleero wafunyiseewo obuzibu wakati wa Kacapizo, Kadama Kacapizo ne bosi we. Bosi we bino bye bamanyiira abawala bamanyiira Bakadaama avudde eri n'akola ekintu ky'atayagadde era okukakana bye n'amumenya okugulu. So olwaleero tugenda baweereza Kadaama kuba Kacapizo ono akunnyonnyola ekintu kino kyatuuse kitya. Ye Kacapizo agamba tanyigirwa mu ttooke era tayagala mumanyiira naye ate baboosi be bamumanyiirirayo nti muntu bw'atyo, muntu wa sipiidi akola emirimu gye ate ne bamwagalirayo. Naye baba ayina engeri gye yali ayagala okutandikamu okubeera ng'amuyisa nga Bakadaama, olumu abagonda ne batoogera ne batavaayo kwerwanako nti ekintu bwe kino bwe kiti si kituufu okukakana amuwenye okugulu. Kacapizo tuwe ku mboozi yo otunyumize ki ekibaddewo. Nze Kacapizo nanyini supiidi nanyini kwebeereramu nze tebantegeera neetegeerera wengamba kino sijja kukikola ba sijja kukikola ate oba tojja kyogera kubeera kugambira sijja kukikola kati goba weetuga oba ogenda kumunyaanya oba weewa amafuta oba oyagala butwa nga mbukunonera nze gulaba oba mukama nsobozezza okubeera munjira abantu myaka 2 nengimalako ate nze gulaba ndi short tempered nnyo ngera bwe nagambe ndi short tempered n'okukuba nkuba yanze mukama wange namugambira mugamba nze nkuba mirimu ngikola nnyo ninga mashini sirina kye simanyi ninga mashini katukuze tukola mirimu tugimanyi naye siboggolelwa sikambuwalirwa sikyungwa ate sikugwa mwana omwana jeri ava amanyira asamba etteke nja mukubira oluyita nejjambi olw'essasi kuba ndi mukamwe nkuba oli lwa kisajja nja mukubira oluyi ogambe nti musajja mukubye naye nga nze mukazi nze nomukubye ne mugamba abaana tebagezaako okummanyira first of all saagala yakumbugula ndi muntu mukulu nina abaana bana ndi muzadde saagala simanyiirwa ndi muzadde ndi mmaaga mwemmaba tomanyiira nnyo kisusse nkimanyi nti gwe boosi wange naate teweeraga nnyo nti gwe boosi otandikire okuba n'abavuma n'abaana ebyekisiru kubanga yeeraga nti gwe boosi nkimanyi nti gwe boosi ojja kubuuza mu bwa boosi otandika okunkalakatera ekisiru nkukube bandipooti ngene nga nkukubye nze ntalaafi yankuba lumu ne ngamba nti kanzire waffe nga nkuwadde nkukubye okitegeera nkukuba nze siri mwangu era nze bampisanga mu mbejja nabagamba omusayi gwennyina gwe mulina katonda y'omu tayawukana tukyusa kala yokka yetukyusa naye kisikali tufaanana omusayi gwe gumu ate nze ne mugamba ogwange gwamaanyi kugugwo ogwange gwamaanyi nnyo nnyo guyinza n'okuba gusinga ogwate nga guli mweru ne mugamba yesi mpisanga omuntu tufaanagana tukyusa kala yokka ne katonda oyo ali ogwo yatuteeka ku nsi yakuteeka ku nsi so yatonda maama wange ntaata wange n'olwekyo weegendereze mpisanga omwana mpisanga omuntu era nze gwolaba famire y'omukyala enjagala enjayanya buyayanizi famire y'omusajja enjagala luwenda babula kukuba bukubi nduulu naye nga wewuyesa ate ndi mukambwe nnyo era nze nga bwopula bwenjogerera nga nakuweereza ekifaananyi naawe olaba ndi mukambwe nnyo nze siseka nze nyinza n'okumalako omwezi nga nseka biki siseka we bantonda siri mukazi musesi sirina binsanyusa biri awo mbeere nga nsirika okuleka mbaliya ki era manyagala genda ngenda ku mbaliya ki awo nenseka nempulira nga mutuufu n'amazzi gagala kumpitamu naye nga siri kumaliya ki nze siseka mbuga n'abaana bwazze mbwesese yessere ekisiru yesisa amagye mulukufu siseka siba emitaafu saagala kumanya nkola mirimu gyange nengenda mulumu yange era kati wondabira nakasuuka ngenda kutandika byengenda kunaaba byekakyayi nkole byenkoze ate nzire mu buli bwange ku ssimu nze essimu nginyukako saa 10 ez'ekiro 11 ze ndebaka era ndooza essaawa zirabe 11 essaawa ze ndebaka nzukuka 6:7 so kati n'olwekyo nze nabagambirawo n'abaana bamu beebereremu weeyogerere wetegeerere kontrakiti ezo zikuyamba nnyo n'ogitulako omukazi yosa sayininga lekinze nze bwena sayininga era wenkola tasobola era nze banze amanyi nti nina amaanyi mangi kale nze nina amaanyi kyekituufu nkola nnyo ndi strong akwagula omugogo gwe genda gusalako naye nze ndi strong nnyo nnyo kanze nagati nava uganda nga nzaddeko abaana bana no nze nina amaanyi nze niwaba musajja nga nsumba ebikinkinso nsobola omukasuka nemukwate nemusukuma nemukasuka erinze era manyi okutakunaga abaana bana baalinga nsolo nga natabuse mu nju banga nsolo era bamumanyi tebanyiiza era bagamba fasirati abeera mu nju ng'ayimba era bwe bamanyi bwe mba ndwadde bwe mba siyimba bagamba sirat oli mulwadde tutwale mu ddwaliro olaba toyimba kuba bamanya mu kuyimba nze obulamu bwange mbeera nnyimba kola mirimu gyange naye akimanyi nti emirimu gyange ngikola bulungi nnyo nnyiriza awantu buli wamu obeera kukiriya kwegamba tanneetantala ate tandagira kuba kimanyi buli kimu kyetuma nenkikola nenkimala kati nasanga kinyira kimyansa kitemagana naye pulobulemu yakumbogolera pulobulemu yakummanyira mwana mumanyire nkakuba
nkakuba nze nekakuba tteke nimugamba sagala mwana kummanya naggambirawo sagala mwana yali naye nakiwuliriza kammanyira kalimu kunkuba nze omuntu omukulu alina n'abaana akana kenzaala kajja kunkuba ndi mukukola ng'ojjo nze n'okuutya abantu abatulako tuzibu nti ne badduka badduke omuntu wetwalira awo badduke okusinga okusembera okutandika okukumanyira okuvuluga nze sagala kunvuluga sagala kunnafuya eyo problemu yange katonda nafuya n'onvuluga atuba tugera kwekuba era n'omusajja akimanyi ate ye tantumirako dda ne bwantuma akacupa k'amazzi sikaleera kuba because manyi bosi ye mukama wange omukyala seesembereza omusajja bakwanga balinga ekizibu babula n'okutukwata omusajja n'ava eri n'akweyambulira n'akulaga obusolo bwe bwonna batulaga obusolo batweyambula mulowooza nemuddeyo omwana bamukutte mu mwana yeeteze boosi abamu basajja be batukwata batukozesa ekyo nakyo mukifeeko omusajja n'ayingira mu luumoyo kati nze ebisuubizo byange byonna ku lumu babijjako omusajja yayingiranga ebbanga nga jjandaga obusolo ajja yeebikudde byonna mu munda nebikisuuka mu maaso nekwati olumu nenjagala okukuba enduulu ne mugamba gwe nekwata essimu nze kati nakiyiga kalvinisi kayanja natugamba ku byebifaananyi omuwala bw'otayagala bifaananyi nze kati kyenakola nga okumugoba okimanyi nkwata essimu nga mugamba kankukuba ebifaananyi mbiweereze ku offisi mbiweereze ku makitapu from Saudi Arabia from Uganda yonna mbiweerezeyo maama ngemanye emisinde gyatwala si kwe kwejjako omusajja okuwummulamu musajja ali kyansukudde ekizibu buli kaseera akabina ne kamufuukira akabina njagala kukwata akabina kirati ne mugamba genda okwata ekkannyo kombwa gwe kisiraani gwe najja kunkwata ku bubina oba najja kukola nja kukuba era mu January namukuba sijja kukisa nga omusajja afuukidde omutego January mwenyewe guno mwaka gwe tulimu namukuba naye nekishootinga ensonga neziggwa nezishootinga out netutereera netuddawo bosi omukyala nemunyonnyola bikini ngaesajja kiyawe nemugamba yammanyidde ntudde ku ssimu atandika okunsaba atandika okunkuba kumbe problemu ndala naye namukalakata nengamba kati yeewummuzeeko kamukalakata lumwaka kasente ndi munyiivu ate siri mwagala ate ndi mukoowu naguno gwaka taddangamu kunyega taddangamu kumanyira enaku enza badde addamu okutettera ekira ti ngenda kuwa akakadde nemugamba sente nze nzikolera nzirina kakakadde kogamba nkalina era ndatera okukaweereza nkalina so akakadde si problemu yange sagala kummanyiira si problemu yange kuba kenkola nkalina bastadde kankuveeko nze mbakuba